kubagenda ffe kwegamba abalina bano abafuna obuzibu toyagala tutegeere embeera kiki tetulowoozaako ffe tetulima kwegamba oyaniriza bw'omala okutwala ebintu byo toyagala kumanya oba kitwagala kumanya muganda n'atabuka nnyo n'agamba temumanyiira biki njagala omuntu omu wano gwe nzikiriziganya next of kin gwe njagala mwabala saagala kola ki kwogera nammwe ne bamugamba oba next of kin naffe oli muganda waffe twagala kumanya lwaki otugamba next of kin yazaalibwa yekka naffe tuli ki baganda koye ng'agamba kati nga babeera awo bamala nga bafulumaga nti kale katukkirize oyogere naye tulabe nga munnange nga nzira munda olwadda munda ng'agira nti era nkyagira netiwaaka egaanye biki bw'atyo ekyavaamu bwe twagenda nziramu nkomawo bwe nkomawo nga ŋŋamba omanyi nti nayogedde naye yaŋŋambye tayagala kwogera nammwe bw'atyo mbo kiki yagambye tayagala kwogera nammwe mwamunyiiza tayagala kwogera nammwe mbu yagenda ebweru ne mulya ssente ze nanyini kampani yagamba ne mugamba nnyavu tereera weewunzise ne mugamba bw'aba yasobola okugenda n'ankubira essimu ng'ali ku kisaawe n'ankubira essimu ng'atuuse ng'afunye omulimu n'ankubira essimu ng'ashiftinze agenze wano kizibu ki ekituuka ku ssaawa eyo naga nti tasobola kwogera nange nemugamba n'ekirala assistant we yagambye Shukula alina mpisa mbi ki muzitugambe tuzimanye nempulira nga mbutuufu nga kikuyinze nemanya nti omwana wa nnyaba alabika yafuna obuzibu omukazi ono alina kyakola ki kyamanyi kyakweka omukutu okwosaanidde okwekuumira Tronaz Media kwetuli nga bulijjo tubagamba nti ebirungi ebisanyusa ebyennaku byonna obisanga ku Tronaz Media kwosaanidde okwekuumira osobole kubanga ofuna buli kimu ne bakadaama mikwano gyaffe mwenna tubaagala nnyo n'okubanga tuwa amawulire nti kano nakali kali bwe kati tubeeyanziza tubeeyanzege nate tulina omugenyi waffe olwaleero ogwe tusisinkanye ali mu mbeera ey'ennyamiza enakuwaza sitore si nnungi nnyo naye tujja kutambula mpola mpola ate nja musaba ababuzeeko abeeyanjulire awo nno tutambule mpola mpola. Amanya gaffe maama. Amanya gange nkitibwa Nakasumba Aisha. Nakasumba Aisha. Oviiridde wa? Viiridde Masaka. Masaka. Masaka ono gwe mmanyi? Masaka ku ssaza. Masaka ku ssaza. Ye Aisha Nakasumba yafuna obuzibu obanga famire eyo muwawulirako ng'emabegaawo nga Tronaz Media eyogerako ku muntu eyabula kuva emyaka egitambuddeko 2017 we yava wano n'atambula n'agenda ng'agenze kukola naye paka kati eryamanyi mayitire oba gyali era tujja musaba tukyamusaba bw'aba waali anoonye essimu noweba ya mukwano gwe akubira abantu be Nakasumba kati waali wano ajja kuba atubuulira byatambula bitya ate atutegezezaako nti ye bwe yateekawo nga next of kin nawe ndowooza oba okiraba ekintu nga bwakitambuza agezezaako okuba naffe bwe tumusisinkanidde ng'ali mu buzibu omwo akaaba mwana wa maama tamanyi waali naye nga tujja kubanga tubagamba nti
tubategeeza buli kimu nga bwe kitambula. Naye teweerabira ogendako wali ku Tuna Smart Store n'ogula omufaliso bakafulu b'okutunda emifaliso awo Nansana opposite ne Ivory ku Mayembe. Otuuka awo Tuna Smart Store ojja kuba ogiraba bulungi, awo nno ofune omufaliso gwe weetaaga. Ate Kidazi Chako be bakafulu mu kutunda amanda, mu kukola amanda amalungi, ojja kuba naabo obafuna bulungi ku 070 427 88 23. Awo nno katutandike emboozi yaffe ne Aisha Nakasumba atubuulire byatandika bitya, mwaka ki lwe yava wano, amaze ebbanga ki nga tamuwuliza, yamuwulizako bukyagenda oba nedda. Awo nno we tujja tutandikira mukyala Nakasumba oweereze abatulaba emboozi eyo, oba oli awo wanaabaawo omu ku bo amanyi nti oba yamulabyeko eggulo oba luli asobole kubanga ate yatutegeeza. Wasemba yava ddi wano, atambula ddi okusimbula okuva wano okugenda e Saudi? Eno yavaayo omwaka gwa 2017. 2017. Ebintu ebyo yali amaze ebbanga ki ng'abigobako, na kampani ki yakozesa? Ebintu yali takutte ebbanga ddene. Eba gyalinga emyezi ng'ena ng'abigobako. Ng'akozesa kampani ki? Bagiyita Maghrib Agencies. Maghrib Agencies. Aba Maghrib tubaagala nnyo, mwebale nnyo kubanga mutambuza abantu, naye abantu bano mubayambe mulabe engeri gye basobola okuzuula omuntu waabwe. Omuntu n'obwabanga yafuna obuzibu wakiri bamudipootinge, bamukomyewo, bamulabeko nti wuuno bamukomezzaawo, wadde n'obwalibanga tebamukkiriza kuddamu mu nsi eyo akugendayo, kisingako okuba omuntu ng'akomyewo. Kati twagala sitoore yonna ogirambulule bulungi okuva 2007. Ogambye mwezi ki? Oyinza okuba gwalinga gwakubiri. Ebbanga ddene. Kati awo wennyini woba otandikira omuntu atulaba ategeere kyali kitya, yatandika n'atambula n'agenda, bbanga ki wasembayo ddi okwogera naye, omuntu asobole kubanga ategeera. Akazindaalo kali gy'oli maama. 2017. Awo omwezi ogwo yankubira essimu n'agamba sisita ngenda, n'atera okugenda. Kunze naye kampani nze yali tagiŋŋambyeko. Kati awo najja n'afunamu obuzibu nga n'atera okugenda, ne bamubbako ebintu bye, ne bamubbako essimu, ID, byonna ebyali bimukwatako kale ne babibba. Kati bamala okubibba era n'ankubira ku ssimu. Bwankubira ku ssimu ey'omuntu n'agamba ebintu byange bakoze eki, babibbye. Ogenda kukola otya ng'onootera okugenda? N'agamba nja kuyiiya ngezeeko mu mbeera yonna ndabye nti nkola ki, ngenda. Kati mba ndi awo mu nnaku nga 2 nga yakankubira. Abakampani ne bankubira. Bwe bankubira, kuba nali simanyi nti baba kampani, bankubira nti ono Aisha, muganda wa Namata Shukra, kunzijje. Tubadde tumwetaaga olwaleero ku kampani. Aba Maghrib Agencies. Kunze enkubira maama wange omuto gye yali abeera e Namuŋŋoona, era gye yasinziira okuva omuyitaaja kya Mooti Mawanda. We yasinziira okugenda. Nga mukubira maama waffe omuto nga mugamba nti gamba Shukura wonna waali bamwagala ku kitebe kampani bagiyita Maghrib gye mwetaaga. Ng'atambula ng'agendayo. Kati bwe yagendayo awo saamanya. N'addamu kuwulira munaku era 2 ng'ankubira essimu nti sisita nsimbudde ngenda. Ng'akubira ku ssimu ya muntu, kuba n'abawala be yali agenda nabo be baali bamutwala nabo. Yansaba essimu n'ankubira. N'aŋŋamba gye ndi ngenda. Era ndi mu nnyonyi ngenda, ne mugamba nkwagaliza kutuuka mirembe, kimu kikutambulire bulungi. Ng'asimbula agenda. Wayitayo ebbanga lya myezi, wiikisi nga 3 ng'agenze n'ankubira. Bwankubira n'ankubira ku ssimu ya mukama we, kuba yali talina ssimu.
nankubiranga essimu nga ŋŋamba nti sisita nti natuuse era n'omulimu nakoze eki nafunye era omulimu eno essimu gye nkubyeko ya mukama wange konze kyoli bulungi ntya ndi bulungi sirina buzibu wayitawo ebbanga lya mwezi gumu oba nga gumu kitundu naddamu nankubira essimu wankubira essimu nga ŋŋamba nti sisita nti wenabadde nkola wankalubirizzaamu tewabadde walungi banzijeeyo ne banteeka ewalala koye n'essimu gye nkozesezza si yange ya mukama wange enaba afunye yange nja kuba nkukubirako era n'essimu endokola ki togikubako kale nange engeri gyeyaŋŋamba mbu essimu sigikubako saatawaana nagikola kiseevinga naye naakubirako ne maama mu kyalo n'ayogerako naye akaseera ke kamu kubanze saakimanya maama oluvannyuma nga ntandise omunoonya maama naŋŋamba yankubira naye ennamba nakola ki nze nagiseevinga n'ennamba mu kugiseevinga maama alabika yamisitekeningamu ennamba yamisingamu ennamba ebbanga liyitawo tulinda ninda okulaba ebbanga liyiseewo kuba yali yagenzeeko ebweru si gwe gwali gusoose yali yagenzeeko ebweru naye mu kugenda twali twogera naye nga tamala myezi 2 nga tetwogedde naye eyo yennyini mu Saudi yali yagenda Oman mukusooka yagenda Oman era bonna mu Buwarabu era mu Buwarabu naye kati nze simanyi oba yonna Saudi kati awo mukusooka yagendako Oman n'akomawo kati okuddamu okugoba ku bino ebintu kati ate mu kugenda mu kusooka teyayitira mu kampani bano abayita simanyi oba Kenya bawa n'agenda naye kati mu kudda n'agamba nsaagala kwisikinga bulamu bwange ensonga lwaki njagala mpite mu kampani ŋŋende mu makubo amatuufu nga akomyewo omulundi ogwasooka amala bbanga ki okuddamu ate okubirowoozaako nti ayagala addeyo ndoza gwali mwaka nga gumu oba n'okuwera tegwawera n'addamu n'abigobako ddamu n'abikolako tugende mu maaso kati awo ne tulinda nenda nga takola kitako olwo bwe yakomawo amaze okuŋŋamba nti bwe naaba ŋŋenze njagala mpite muki mu kampani ŋŋende mu makubo amatuufu era bwe kyali n'anoonya kampani n'agendera mu kampani naye kyewuunyisa ate luli yagendera mu makubo agataali matuufu yakomawo emirembe n'ate kati n'agenda yagenze mu bulambuluku tetumuwuliza ebbanga lyetoolodde kati tugenda myaka 16 bannaye ne bw'obeera bwe kiba nga 2017 myaka tuyingidde 7 tuyenda myaka 7 tetumuwuliza kati ngenda okulaba ndabanga mu butuufu omwaka ebbanga ligenze bwe yakukubira wali n'agamba nti wali bankyusizza yakugamba baani abamukyusizza teyaŋŋamba yakugamba bugambe bankyusizza teyaŋŋamba bankyusizza yaŋŋamba abakampani bankyusizza yayogera naye saamanya nti oba yakubira bano oba akuba wetwakomanga bwomanyi simu tobimanyi kubanga ye yennyini yabimanyi bbanga litambula ngenda okulaba nga namuntu yali tamala myezi nga takubye ne bwe yagenda naye kati ngenda okulaba mwaka guweddeko tugenda kukwata mwaka gwakubiri ne ŋŋamba nedda ennamba ya kampani njirina kamba kubiri bwe nabakubira essimu nga bagikwata omukyala bamuyita madamu Kathy ng'essimu agikwata bwe yagikwata nga mpa appointment ŋŋendeyo nga ntambula bulungi ŋŋenda ku kitebe ku ofiisi okusaabala ewali kampani nga ntuukayo nabasangayo bulungi nga ŋŋamba nti gwe Aisha nti yenze kuba nali simumanyi mukyala mweru mutonotono nga nnyingira mu ofiisi nga mbeera awo kaalindako tugenda kukolako nga ntuula nninda natuuka ssaawa 2 ez'okumakya nga mbeera awo ntuula enda okulaba ziweze 6 ntudde 7 8 nga tebanankolako bako olwo mu byafaayo okumanya bali abantu bazibu baaniriza bano abajja be baagala be bakolera ku passport bagende mwe bana be baatwala edda abalina obuzibu mwe tebaagala kulaki
tebaagala kumanya. Nga gwoli waweka oba wasangawo n'abalanga balina obuzibu? Baaliwo ne kati ate oba togenda kubuuza gw'olina obuzibu bwonga gwe. Togenda kubuuza nti ate gwe gundi ki ekikuleese. Nenze natuula bayisaawo abawala be batwala be bawandiika nze ntudde okutuusa bwe yakola yampita. Nayingira munda nambuuza nti kibuzibu ki, ne mugamba ebbanga nga liise muganda wange simuwuliza. Ali fine talina buzibu ojja muwuliza budde bwonna ffe tumuwuliza ali bulungi talina buzibu. Nti gali naye ekyandibadde ekikulu wakiri mpulire ku ddoboozi lye muwulizeeko awo nzikakkanye manye nti gyali mulamu. Manye nti oyo mwana wa maama. Mwana wa nnyabo talina buzibu. Kola ojja kumuwuliza nga mpeera awo. Kati olwajjanga gamba ate tulina meeting ojja kudda enkya. Saali mubi nga ntambula ngenda nga nkomawo enkeera. Bwe nadda enkeerera ne mbeera awo saayambibwa ne ŋŋenda. Nkomawo omulundi ogwokusatu nasanga omukyala taliiwo. Ne nsangawo assistant we bamuyita Joel. Joel wamula yali tannandaba nga ntuuka mubuuza ngamba ayi buzibu ki, ndowooza ali amanyi oba ndeese muwala oba nange ŋŋenda. Ng'ayanguwa mangu ngamba ayi jangu nga ntuukawo. Nga mugamba nze Aisha muganda wa Namata Shukura nzize jjo saayambiddwa mbadde nzize kumanya oba nsobola okwogera naye njogere naye. Nti oyo Namata Shukura alina empisa embi. Mubuuza mpisa mbi ki, yakola ki? Takinyega, alina mpisa mbi kyayogera kuba si muganda. Alabika w'engulu eyo. Nga nkola ki? Nga nsirika ŋŋenda okulaba n'omukyala ng'ajja nga nnyingira nga ŋŋamba nti Shukura tukyabikolako gye tubikolako ojja kumuwuliza ne simanyi netiwaaka zeeri zakyankalanye biki wamma nanbuzaabuza nanzizaawo. Ntambula naye nkola ki? Naŋŋamba naye kankuwa ennamba y'essimu eno totawaana omukubireko okwatagane naye ajja kukola ki, ajja kukutuusa ku muganda wo oyogere naye nti ng'ennamba y'essimu ng'agimpa. Olwatuuka sirina simu eno ya WhatsApp. Nina kuteeka ku WhatsApp nga nkubira sisita wange bamuyita Jali nga mugamba omanyi nti gw'olina essimu kwata ennamba y'essimu ono omusajja ogwanteddeko bamuyita Muhammadi ogikubeko. Omwana agenda okuba ku simu okubuuza omusajja ng'omusajja talina na byamanyi ebya kampani oba byaki obyaki nga talina kyakola talina na kyategeera. Ne ŋŋamba tukoze tutya nagamba naye bano abantu nedda omanyi nti olwo nali ŋŋenda bw'omu. Naŋŋamba kati omanyi tulumbe kampani eno ng'asituka Jaliya nze waliwo ne brother wange bamuyita Kasozi ne Joe nga tugenda. Bwe twatuuka kuba ebifaananyi yali amaze okuntegeera ekifaananyi akimanyi. Oyandaba bw'ati ffenna tutudde munda twagenda ssaawa nga 3 twakeera nga tubeera awo ffenna tulinda. Tewali bayisaawo bano okutuusa bwe twalaba nga ne mugamba madamu mbadde nzize ku nsonga ziri ezandeese otuuseewa eza Shukura. Ko ye nga ŋŋamba nindaamu katono nga tugumiikiriza okutuusa bano be najja nabo bwe baava mu mbeera ne bagamba nnyabo ofa kubagenda ffe kwegamba abalina bano abafuna obuzibu toyagala tutegeere embeera kiki tetulowoozaako ffe tetulimba kwegamba oyaniriza bw'omala okutwala ebintu byo toyagala kumanya oba kitwagala kumanya. Muganda n'atabuka nnyo n'agamba temumanyiira biki njagala omuntu omu wano gwe nzikiriziganya next of kin gwe njagala mwabala saagala kola ki kwogera nammwe. Ne bamugamba oba next of kin naffe oli muganda waffe twagala kumanya lwaki otugamba next of kin yazaalibwa yekka naffe tuli ki baganda. Ko ye ng'agamba kati nga babeera awo bamala nga bafulumaga nti kale katukkirize oyogere naye tulabe nga munnange nga nzira munda olwadda munda ng'agira nti era nkyagira netiwaaka egaanye biki bw'atyo. Ekyavaamu bwe twagenda nziramu nkomawo. Bwe nkomawo nga ŋŋamba omanyi nti nayogedde naye yaŋŋambye tayagala kwogera nammwe.
bwatyo mbo kiki yagambye tayagala kwogera nammwe Shukura. mwamunyiiza tayagala kwogera nammwe mbu yagenda ebweru ne mulya ssente ze Nannyini kampani yagamba ne mugamba nnyavu tereera weewunzise ne mugamba bw'aba yasobola okugenda nankubira essimu ng'ali ku kisaawe nankubira essimu ng'atuuse ng'afunye omulimu nankubira essimu nga shiftinze agenze wa kizibu kye kituuka ku ssaawa eyo naga tasobola kwogera nange nemugamba n'ekirala assistant we yagambye Shukula alina mpisa mbi ki muzitugambe tuzimanye nempulira nga butuufu nga kikuyinze nemanya nti omwana wa nnyaba alabika yafuna obuzibu omukazi ono alina kyakola ki kyamanyi kyakweka weewaawo embeera bwetyo bwejja kutambula mpolampola mujja kutusaasira embeera si nnungi teri kintu kizibu ng'okubulibwako omuntu mwana wa maama wo ate nga bwe mulaba omukyalo ono Nakasumba nga gwe yateekawo nga next of kin nga mwana wa maama wa taata awulira muli ekintu kimutawaanya mwana emyaka gitambudde kati omuntu bw'omuddamu ebintu ng'ebyo mu buli ngeri yonna omutima gubeera nga ogwokumye gw'oyiyeeko omuliro obeera nga kyokoze naddala wandikyogedde ng'omuntu omanyi alina waali omukwese naye nga omuntu we ng'abuze oba olina okutereezaamu n'olaba nga embeera edda mu nteeko weewaawo omuntu yali ng'agamba boogera naye mandi mumuwadde n'ayogera naye kubanga eyo nsonga nkulu omuntu waali kubanga kibaali kibasinga okwagala ndowooza Maghrib erina okufuba nti eyamba abantu bano balabe nti omuntu waabwe azuuka oba mulamu oba si mulamu nze bwe nteesa siragira naye nteesa nti omuntu yenna yesse mu kantu ako oba mu katiba ako oba mu bigere ebyo omuntu abuliddwako omuntu we Nakasumba ojja kuguma tusobole kubanga tutambula mpola mpola kati munnange bwe nalaba embeera ekalu entambula nenvaayo kati bwe nvaayo neŋŋamba nzizizzaako ki ne bandagirira ne bagamba genda ku paliamenti waliwo ofiisi bagiyita diaspora office of the president nga ntambula baali basindise maama nga bagambye asabe agende Ministry of Labour and Gender kati bwe tutuuka waliwo brother waffe nga tutudde awo ku musajja alumbe wa taata waffe omuto ngaga nti nina abajja obbayamba mu bwangu we bali bakolawo chief office of the president diaspora ng'atuwa ennamba z'essimu ng'omusajja tumukubira bamuyita Haji Hussein teyali mubi nga jemisinde ng'atuukawo ng'atubuuza byagenda bitya byonna nga tubimunnyonnyola ngaga wali buzibu amama muwe ebbaluwa ngaga nti ati kale kyenkya mujje ku ofiisi bukya ku makya nga tugendayo batubuuza buli kimu nze nagendayo maama n'asigala bambuuza buli kimu mbabuulira nga baga nti kaakati nti ekomawo enkeera nga nzirayo nkomawo enkeera ng'omukyala bamukubira essimu wa Maghrib ng'ajja yajja ne baesikooti be babbawunsa abo abamukuuma ng'ayingira bwe yayingira yantunulako obutunuzi bw'ati nampitako nga badda mu kafubo bamubuuza bye baayogera saabimanyaawo era saayogera naye kintu kyonna nga nkola ki bw'amala okugenda nga bampita mu kasenge nga waali awo nga mugamba naye mazima tokwatibwako nsonyi oli muzadde nawe ewazaala ddala ddala bw'obeera gwe ddala ng'omwana wo yabuza okutuuka ku sseeryo ne gwe nga tofaayo wadde oli muzadde nabaki n'agamba nange nfaayo nnoonya naye nange sinnaba kutegeera kigenda mu maaso ne mugamba luli waŋŋamba nti Shukuru oyogera naye
kati ku ssaawa eno ogamba mbu tomanyi kigenda mu maaso kati ekituufu kye ki tutwale ekyo koolina ngamba tubikwate mpola mpola tujja kukola kitujja kutuuka ku kituufu omukazi ng'agenda bw'agenda nga baddamu mubuuza agambye eki ng'agamba mbu agambye mbuoba gye baamutwala mbu simanyi yatolokayo ne mugamba yii omuntu ebbanga lyonna lyonna mbadde nzija yangamba ekintu kimu boogera naye kati ate abagamba atya nti yatoloka kati nambuuza yali akubiddeko essimu n'akubuulira information yonna yonna ne mugamba nze sifunangako ki talina ne kye yali aŋŋambyeku wadde n'ekimu ampoleza kimu gy'ali mulamu talina buzibu emyaka gyetooloola buli kimu sirina kituufu kyenfuna nga mbeerawo kati bano aba ofiisi nga bagamba tugumiikirizemu olinda ambasada ajje koolo maama ye yagendayo maama we yagendayo kirungi ambasada ng'amusangayo ng'ayogera naye ng'agamba nti nja bikolako nti eyo maama ng'agenda wayitawo ennaku nga nkubira Hussein kati bali ba Hussein babiri ono Hussein ali munda mu ofiisi n'ono eyatutwalayo kati oyo Hussein omukulu ali munda mu ofiisi akola mu ofiisi nga nkubira Aisha oliwa konze wendi wano namuŋŋoona nti oba osobola jangu nga ntambula ŋŋendayo enatuukawo nga ŋŋamba kati ekiriwo nti ekituufu tetunnazuula kituufu naye tubadde twagala ebintu bino tubikwasa ambasada omukazi atuwa information entuufu tutandika okukola kyokunoonya n'omukyala twagala tuddemu tumukubira ajja atunnyonnyole nti nga baddamu bamukubira ng'ajja bw'atuuka tatenguwa era bamuyita bulungi ng'atuuka bwe yatuuka bwe yajja nga boogera naye bye baayogera naye ng'agamba kati nze simanyi bwe tuba tumaze obbaweereza eri kati ate ebibakwatako eri simanyi oba bamuggyawo ne bamutwala ewalala simanyi kati nze nga mugamba ekintu kimu nti mbadde nkusaba otuyambe otuwe ennamba y'essimu wano awookubiri we yakola ki we wamuteeka bwe tuba tutandika okukola ki okunoonyereza nga buli wenkoonaawo awantu awookubiri takola ki addawo takiddamu abuzaabuza n'ateekawo embeera endala era nga ŋŋamba kimu nti mbadde nsaba munnyambe muddemu mumpe ennamba eri gye yakubako eyo awookubiri amaka ge yagamba nti bamututtemu bwe tuba tutandika okukola ki okunoonyeza nga tagira tammuka tubeerawo bannange nemba okwetooloola mwaka mulamba ndi mu ofiisi omwo okutuusa we nasinkana wali omukwano gwange ennaku buli omu nnyumiza ne gwe bitakwatako ntambudde sirina banjize baŋŋambye genda osimanyi busaabala mu nuupu ŋŋenzeeyo mpandiise ennangamuntu era nali njirina olwo nali ntambula nayo ngibawadde bagize babiwandiise ngenze information saafuna information ngenze wa MP waffe omuyita Kateesumba owe waffe Sheema mini MP bimubuuliddemu ne maama amulungi agenze mu ofiisi amukubidde akoze appointment maama agenze ekyo n'agamba tugenda bigonjoola tetulina kye twafuna maama Nabbanja waliwo omwana muwala waffe amukubidde tukwataganye naye mukodomi we gy'akola akubiddeyo omukyala madamu Kasi ayogedde naye buteereri tetulina kyetufunye kati ngenze mu ki Ministry of Labour and Gender nabo mbawandiikidde ntuuseeyo nagendayo mu January omwaka guno ndowooza ennaku zaalinga 4 oba 5 nasanga batandika kukola ne bagamba nti bakola day hour nsanze baggaddewo ne ŋŋenda ne nkomawo ne musangayo neŋŋamba ebbaluwa ne ngiwandiika ne ngiwaayo mba ndi awo oluvannyuma lwa wiiki ng'emu 2 ne bankubira essimu ne bambuuza byonna byonna nga bwe mbibannyonnyodde nga bwe yagenda byali bitya byonna byonna ne mbibannyonnyola ne baŋŋamba tugenda kukubira na guno gwakasifunanga ndi awo kiddako embeera yeeyo nga bw'etambula embeera nga bwe mugiwulira tukyatambula ne mukyala Nakasumba Aisha atubuulira ebbanga ly'amaze ng'anoonya muganda we Namata Shukura eyagenda e Saudi 2017
paka leero tamuwuliza. Ng'agenze yamuwulizako emirundi 2 mu bbanga eritaweza na myezi 6. Awo yakoma anoonyeza atambudde. Naye wano ku Tonazi Media tujja kusaba n'obuwumbeefu obw'ekitalo oyo yenna asobola okuyamba okulaba nga omuntu omwana muwala ono azuuka alabika, ayambe. Weteeke mu kafaananyi ako oba mu bigere ebyo nga gwe abuliddwako omuntu omunoonya, tokola ki, tomulaba. Uye nno waakiri tulaba bano ono akyalimuko ku maanyi, naye maama gwe nsinga okusaasira. N'amaanyi nina amaaso gennyini tegakyalaba, nange nakuba pressure. Maama yakuba pressure, nakuba pressure. Olw'ebirowoozo ne binsukkako nga noonya kyenzizaako sikiraba. Era nagenda okutuuka mu ddwaliro ng'amaaso gaakuba pressure. Namata Shukura ayina abaana? Alina omwana. Mwana yenkana ki? Omwana ali mu myaka 8. Mwana ali muteeka kuba ali mu kyakusatu kyakubiri? Ali mu kyakusatu. Mwana muwala? Ye. Owulira embeera eyo nti omwana omuwala yandibadde mulenzi oba oli awo n'agera n'asamba akapiira n'abyerabira, naye omwana omuwala luba omuwakamba awo ate ettooke, ekibuuzo ky'abazaako kiba kyakubuuza maama we. Embeera eyo naye tujja kusaba bakadaama mwenna, neebase Kadaama oli Oman, Saudi, Oman, mu Buwarabu yenna, Dubai, n'eyo yonna gye tuwulira gye bagamba abantu we babeera nga emirembe tebagirina. Juzi nalabako abaana abawala nga bali ku nguudo nga bawooza nti basaba oba kubasiba abakomyewo babasibire mu nsi zaabwe. Era nakirowoozaako nti olw'okuba mwali mukiŋŋambyeko ne ŋŋamba nti oba oli awo abanga ali muki bwe kibanga kyekyo ng'omuntu ng'akoze ensobi ategeerekeke nti oba oli awo baamusiba, ekyo kiba kirala. Omuntu n'amanya nti ali mu kusaavinga kibonerezo n'okimanya, naye tujja kusaba n'obeera awo tolina ky'omanyi oba baamusiba oba baamutta oba baakola kikugamba, n'obeera awo weebuuza ebibuuzo, ansa togiraba. Nga bwe muwulidde ebibuuzo bingi nnyo, naye ansa mutera ogamba nti ntono, naye nze sizirabawo wano, tewali ansa. Ebibuuzo bingi nnyo, kale tukitwale nti ansa ntono, naye gwe kennyini gw'ozeddamu. Tujja kusaba mwenna abali e Saudi, Oman, waliwo ensaawo nnyingi ziri awo mu Buwarabu awo, naye n'abali e Dubai mwenna mikwano gya Tonazi Media mujja kuba mutubuulira obanga wali omulabyeko. Awo nno tujja kuba tuwumulamu katono tusobole kuba ddamu ekitundu ekyokubiri. Kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tonazi Dry Cleaning ebujuuko ky'ekyokuddamu kyo bya dry cleaning services. Twoza engoye za buli kika, emijoze, uniform, gomesi, amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete Stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando. Leeta engoye zo mu Tonazi Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo. Tuba ku noti 7 42 4 7 Tonazi Dry Cleaning ebujuuko. Tonazi Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso, bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero, omugango ogukuluma. Jangu mu Tonazi Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12. Tutunda piro, blanketi, amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso, biyite bimakintosh, beeyi entono. Tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 7 Tonazi Mart Store bakafulu mu mifaliso. Kuliko eyo mu bulango bwa bakama baffe nate
tukyali kuno ku mukutu kwosaanidde okwekuumira tovaako osobole okufuna emboozi eno bulungi oba naawe ng'osobola kuyamba oyambe famire eno maama anoonya mwana sisita anoonya mwana waliwo n'abalala omwana gwazaala buli lunaku abuuza maama mwamufunye buli bw'ava waka Aisha bw'ava waka n'addayo ye omwana obwongo bwe bumugamba aba agenze kunoonya maama we era bw'addayo kibuuzo kiba kimu maama omuwulizzaako weeteeke mu kifaananyi ekyo obeera otya era ansi ejja kubeemu kuba kukaaba mwena ababa baliwo muteeka okukaaba omwana oyo ng'abuuzizza ekibuuzo ekyo awo nno oyo yenna asobola okuyamba tusaba busabi netulagira tusaba busabi nti tuyambibwe omuntu oyo Shukura Namata alabike naawe Shukura Namata bw'obanga obeera ku Tronaz Media katukisuubire nti gy'oli ng'olaba ku Tronaz Media tuyambe otunuulira Aisha ono embeera gy'alimu mu butuufu weyazika essimu osobole kubanga otegeeza abantu bo nti embeera obebadde emitima gikakkane n'omuntu n'obeera awo buli kadde nze otulo onyinza okwebaka mu essaawa emu n'obutayeebaka n'ensula ndowooza ne bukya ne nnoonya kyenzizaako nga sikiraba omwana ne mukwata ne mutwala ku ssomero naye omutuusa ku ssomero yali aganye n'okusoma taamunamba nze sigenda genda ku ssomero bulijjo nsuubiza oleeta maama wange aliddawa ye mwamuteekawo nenoonya kyenzizawo ne mukakasa ne mugamba tofaayo kati ku luno ngenda muleeta tofaayo gwekikulu dda ku ssomero nadda ku ssomero ali mu kisula asoma dde awo wali tabwawo twakati nze nnoonya ssente ne muweerera waliyo omuntu yenna omulala okujjako abo kuba oyogeddeko bwe mwali mugezezzaako okulaba nti oba abayamba oba ayogerako ne Magribu omuntu omulala yenna ngaani ng'omuntu yenna okuba asobola omuntu gwe twalaba sisita wange yagenda waliwo omusajja bamuyita Kelvin Kayanja oyo naye yamutuukirira era ne batuukayo ne bakolanga vidiyo n'akwata akatambi buli kimu ku social media n'alaga nti alitaddeyo n'amala ne bagenda nayo ku kampani ne batuukayo kale ono ng'alaba nti afaayo akola ki mwe ku social media mwabirabako nze saabiraba kuba akatambi nako makalaba ku ssimu ye saalabako nti kasaasaanya oba kagenze walala nti nako mukalaba nga era ye yakasigaza ku ssimu n'akaweereza n'abo abanaako eno abo aba Magrid Agency sisita wange n'akabaweereza bakalaba embeera eriwo newe kaakumaawo era olwatuukayo agenda okulaba omuntu agenze ng'okumuyamba talina kye yamuyamba agenda okulaba alaba ali eri n'omukyala abali mu kuseka abakuba bukula ebiki no yadda mu maziga era n'ankubira essimu n'aŋŋamba sisita omuntu gwe mbadde nsuubira nti agenda tutuyamba takyatuyambye ne mugamba olwaki n'agamba embeera gye ndaba eriwo bw'avudde mu kisenge azze akyuse mulala oba yamuwanguzi nze naawe sikimanyi era weebyakoma n'atandika n'avaayo n'amugamba atofaayo tugenda bikolako gwe genda ebisigadde n'obutambi nja busaasaanya tewali yafuna katambi no era kaakumaawo n'addamu omukubira essimu nga Kelvin takwata ssimu n'addamu n'amukubira ogwokubiri n'ogwokusatu nga takwata ssimu era weebyakoma kati era awo ne ku diaspora nze natambule omwaka nga gugenda kuggwako ndoza ne banoonya kye bannazzaako nga balaba mu butuufu sinza alina ssente nti ziri awo kuba nange sirina mulimu guli awo nti gwe nkola ntunda amanda gange naki naye obusente bwe nali ndya nga bw'omanyi teebereza olugendo okuva eyo Masaka ojje mu kibuga obeeremu omale wiiki nnamba otekemu omwezi oli onywa otambula buli lunaku kati bwe baalaba nga mu butuufu ne bansindika
simanyi oyo bamuyita Alinjumba advocate nentuukayo nagamba ajja kunnyamba nenatuukayo Alinjumba nansaba ssente nagamba obikkolerako genda kusaba emitwalo 10 genda kusasula emitwalo 3 ndowooza byabalooya byendagamu nali siina ssente nga ngende wa mama wange waliwo ne brother wange bamuyita Amma watata wange Mutonga banyonyolamu tukula we yasinziira ng'ava ewajja abakwatakwatayo obusente bwe bampa nga nzitwala emitwalo 15 kati bwe ntuukayo namugamba teyankalubiriza nangamba ojja kubeera ofunayo ssente zonaofuna okoleki osasula okutuusa bwe zinaggwayo naye ssente zannemerera lwansonga nti bwe navaayo nentuuka ewaka nendwala nga ziri ozimuwadde nga mu 15 nsasudde naye nga tezinnaggwayo ali mwongeddeyo emitwalo 3 nga giweze 18 nendwala nempisibwa bubi nnyo olw'embeera eyaliwo oba eriwo nalwalira ddala era nemala emyezi nzeena nga siddanga ngulu n'okwogera nga soogere era n'abewaka mu byafaayo ne banzigyayo ne bantwala ku bijja ewa jjajja ndowooza sibasumbuwa naye Mukama yazzayo nenkola ki noddangulu enzira engulu nenfuna era we nawonera nti we nakoma we natandikira ne mbagamba sijja kufowa amaanyi oba nfunye mugenkana ki nina okunoonya omwana wa nnyabo sijja kufowa mu buli mbeera yonna buli we banaŋŋamba nja kutambula paka ntuuse ku kituufu bw'aba gy'ali mulamu nakyo tukimanyi bw'aba yafa nakyo tukitegeere tumanye nti yafa okusingako okubeera nga mbutuufu nze gwe mulaba ntambudde siina gwe baŋŋamba ne sitatuuka kuba naye gye baŋŋamba mu banuupu nagendayo nga simanyi nayo naye ne ŋŋamba owa booda nvuga naŋŋamba olugendo lwa 3 nenkwata 3 nga simanyi nakumanya nti oba watwali onusu kakaaga nenkwata 3 gye nali nina nenkola ki nenkimuwa nsobola okutuuka Mukama nannyamba nentuuka nebandaga nti bankoledde bye bankolera naye siina information yonna gye nali nfuna maama atambudde ewa MP waffe atuuseeyo kati Esumba maama Nabbanja naye n'akubira omukazi essimu n'alaga nti era bwe natuukayo mu office of diaspora ne baŋŋamba ife ensonga zammwe twazivaamu olw'okuba mwazikwasaani Nabbanja owulira Nabbanja yazirimu kati Prime Minister Prime Minister yazirimu kuba yakubye wano essimu kati ate ffe tuba tukyakola ki awo ebyakuma neera nembalemerako nembeera ŋŋendayo nendaba ambasada bwe bityo okutuusa bwe natuusa obba okola ki okutuuka kumu neena guno gwakasiina wadde siina na indikeeta eraga nti oba baali baŋŋambyeko nti oyo kati olinamu essuubi tewali embeera bwetyo bwetambula ejja kugenda mpola mpola kyakusindika nno tuli ku lusozi naye nze manyi Right Honorable Prime Minister maama waffe Nabbanja olw'okuba abeera bize ndowooza talina amuyambako kumujjukiza nze era mmanyi nti akyayinza okutuyamba tukyayina essuubi nti maama talemererwa waliwo yagamba lumu ng'agamba nti okulemererwa ayonoona nze mmanyi akyayinza otuyamba era waba waliwo gaapu yonna nja kusaba gaapu eyo oyongere okusigala ng'okyagikozesa abeera bize ekyo kyo kimanyiddwa kubanga bw'abanga ye Prime Minister baminisita bonna abasigadde babeera bali wansi we so kitegeeza ebbanga ebiseera ebisinga obungi abeera deena abeera bize naye tujja kusaba oba waliwo omuntu oyo amuli kumpi asobola okuba nga amujjukiza takoowa nga bw'otasobodde kukoowa era tukyalina essuubi kubanga kati omaye ekintu ebbanga bwe kitambula omulabi wa Tronas Media nga oli mu Buwarabu mu nsi z'Ebuwarabu Aisha ne famire baagala kumanya muntu mulamu
kye basinga okwagala okumanya. Oba omuntu yafa kitegeerekeke nti omuntu waffe yafa. Awo nno oboolyawo basabe gavumenti nga bwe zekola bulijjo nti omuntu waabwe akomezebwawo, bw'aba yafa akomezebwewo bamuziike. Kubanga ekisinga okuluma omwana okubanga asaba maama buli lunaku. Ate jjukira abaamusaba nabo baamenyekadde, baakutukadde omutima buli kaseera maziga waka. Tujja kusaba oyo yenna, kubanga kuno kusaba oyambe bw'obanga waliwo oyinaawo information yonna esobola okubatuusa ku Namata Shukura basobole kubanga bamufuna. Aisha, embeera si nnungi naye tujja gguma. Omuntu kiyinza okubanga si kyangu, amanyi akaseera kazibu, naye era tulina okugezaako kye tusobola okulaba omuntu nti tulabe oba tusobola kubanga tumufuna. Wasembayo okubeera ne Calvin, ekyo ne kigaana. Kati mu kaseera olwawo bbanga ki? Kati wayise emyaka ebiri kyo obeera ne Calvin. Kati awo wakati awo badde wabivaako? Era saabivaako. Era otambula? Nasigala ntambula. Awo era maama we yagendera, kuba maama era we yaliyo nga bamugamba genda wano ogenda, ng'era naye mukazi watwali eri anoonya kkubo ki w'alina okukola. Temukeerangako ne mukwata biba kifaananyi kye ne mukiteeka ku social media oba temukiteekangayo? Sisita wange yali yabiteekayo jo. Ne Jaliya byonna baali babiteekayo. Waliyo ne sisita waffe yali abeera Dubai bamwita Sofia, naye yali yabiteekayokko nga tebalina kye baafuna. Okay. Ffe kyenja kukusaba osigale oyongera okusaba okuba omulanga mu baana abo bonna Basekadaama ne Bakadaama, Bakadaama ne Basekadaama bonna gye bali. Oba waliwo omuntu yenna yali amulabyeko, oba omuntu waliwo amulaba, oba yamanya nti gundi Namata yafuna obuzibu, batubuulire. Banaye tubasaba buli mbeera yonna yenna ndaba wano noonya muganda wange Namata Shukura, yenna asobola okunnyamba, wonna w'omulaba oba mu buli mbeera yonna. Tubasaba, mbasaba munnyambe embeera yonna mundaba nga bwendi ne bamaama bange ne baganda bange tetuli mu mbeera nnungi. Tubasaba wonna w'oba olabye Shukura Namata, bannange tubasaba munnyambe mutuyambe, oba naye atulaba oba ndaba muganda wange oba gy'oli ondaba embeera gye ndimu si nnungi, nkusaba onkubire ku ssimu ondaba embeera gye ndimu. Bannange tuli mu bulumi mu mbeera yonna, tusaba mutuyambe. Tusaba eggwanga yonna n'abali eyo ebweru bonna. Taata Pulezidenti wa Uganda, nkukubira omulanga nga bw'ondaba, bw'oba ondaba, nkusaba onnyambe taata, ozuule muganda wange. Maama Nabbanja, embeera gye tulimu si nnungi, emyaka 7 mingi. Tusaba mutuyambe taata, mututaase tuzuule muganda waffe, embeera yeeyo gye tulimu. Tetujja kukoowa wonna ku mitimbagano wonna, tujja kuba tusigala tubasaba musaasire famire eno. Gwe wenna abaana abali e Dubai, abali Oman, waliwo abaana abali bitundu mbyerabira, naye nga mwemanyi nti mwenna muli mu Buwarabu. Gwe bw'oba omanyi
wali omulabyeko bw'omutunuulira nga olaba nga yoyo wamulabako oba omanya ekyamutuukako taasa famire eno sobole kubanga eva mu maziga obanga omuntu yafa famire ekimanye nti omuntu yakola ki yafa bakaabe ekyo bakite kubanga oba tulina kyakola Katonda Mungu bw'ati bw'aba yakola ki nga yagera naye embeera si nnungi n'akamu embeera tetambula bulungi. Aisha mu kaseera kano maama tokyatambula naye? Maama sikyatambula naye. Maama yakubwa pressure yalwala. Takyasobola kutambula. Kama mu mbeera yonna tetuyina kye tuyinza kubanga tubasaba okusinga awo naye tujja sigala nga tubategeeza kyonna ekiba kibaddewo naye nga Tonazi Media naffe twegatta ku famire eno bulumi bwonna obuliwo mu butuufu embeera si nnungi era mugiraba kuvamu akafaananyi nga bw'olaba Aisha wano olowooza kiki ekibeera ewaka embeera ebeerawo Aisha ng'atunudde ku mwana amugambye nti kati yamugamba nti kumulimbalimba okudda ku ssomero yamugamba nti leero bw'agenda ajja kukomawo naye kati bw'addayo agenda mugamba atya tukusaba wenna bw'obanga oyina w'osobola okugattirawo saasira famire uyambe labe nti Aisha azuula muganda we ekyo nakyo kiveewo oba mulamu oba si mulamu. Obudde obulina Aisha okwogera kyonna ky'owulira ky'oyagala okwogera wano okulaba nti oyambibwa Shukura kubanga alabika nsinga okwagala era nkubira omulanga abantu bonna abandaba buli mbeera eno omuntu yenna asobola nsaba maama Nabbanja ayambye abantu bangi nfukamira ku maviivi gano ndaba nsaba onnyambe oyambye abantu bangi maama Fiina mbasaba munnyambe munkwatireko mu buli mbeera yonna munoonyeze muganda wange taata pulezidenti nkubira omulanga oyambye abantu bangi nsaba na famire yaffe ogiyambe mutukwatireko bannange embeera ekalubye tukalubye ku buli mbeera yonna mutuyambe tuzuule muganda wange Shukura Namata embeera gye tulimu si nnungi tutambudde Magrid Agency eremedde otuyamba kunoonya muganda we naye tubasaba manyi temusobola kulemererwa maama Nabbanja tosobola kulemererwa mu buli mbeera yonna nkwesiga maama Fiina pulezidenti waffe omulungi nkusaba mu buli mbeera yonna mutukwatireko mutunoonyeze muganda waffe mbawanjagira bonna buli gwe kikwatako asobola okuyamba mbasaba bamaama bataata mbasaba munyambe mutuyambe mututaase tumanye ekituufu tuzuule muganda waffe. Kaseera si kangu naye tewali kyakola yagguba kyekyo kyokka kitusaba nti Shukura oba mulamu oba mufu azuuke kubanga ekikulu kya byonna kutegeera nti kino kyekyabaawo
Aisha mumulabye maama tusobola kumufuna kubanga embeera ye si nnungi. Kiro misana akaaba ate pressure zaamukuba. Nga bw'omanyi omuzadde yeebuuza kiki kuba naye bw'alaba ku Aisha aba alowooza nti oba oli awo leero agenda mubuulira amawulire amalungi. Ate nga bwe mbadde mbagamba kubanga tetulina kyamaanyi nnyo kye tugenda ekisukka ku ekyo tugenda gamba balabe ba Tronaz Media. Tumanyi nti mwe baffe ate abaana mwenna bakadaama ne basekadaama temuva ku Tronaz Media. N'ensi endala Sharifa Kwobeera Timani okimanyi Julius bangi mwe bali bw'obanga nga wali omulabyeko Shukura tutegezeeko oba tusobodde kutegeeza famire ife tutegezeeko Tronaz Media wano atujja kusobola kubanga famire eno tugifuna tubategeeze embeera ebeeriwo kubanga oba genda mu comment section wali otubuulire nti kino na kino kiriwo kiti oba naawe Shukura Namata tutegezeddwako nti sigwe gumulundi ogwali gusoose ogendako mu Buwarabu e Saudi ogwasooka yagenda Oman. Bw'obanga waddayo eri gye wasookera nga olaba bo baali bakutegeera okusinga bano aba bwe wali ogenze bwe walimu tukwegayiridde nesse kwegayirira yamba otegeeze famire yo eri mu bulumi obw'amaanyi wakati ebintu bitusuubira okubanga Shukura oba yafa oba bamusiba ddala ng'omuntu tasobola kweyazika ssimu n'akubira abantu be byonna tubyebuuza lwaki waba oliwo embeera yonna etali nnungi eyatuukawo naye tukimanyi nti abantu ku Tronaz Media babeerako batuyambe. Aisha ne banne omwana ne maama tebali bulungi. Taata gyali taata waffe taata yafa kibi nnyo naye nga tusaba mwenna kimanyi abaana abali Saudi awo Dubai Oman waliwo n'abalala bali mu nsonda awo erinnya ndyerabidde naye nga mwenna muli Buharabu mubadde nga bwe twogera nga mugamba nti teka ebifaananyi oba oli awo atuyinza okubanga twali tumulabyeko ebifaananyi byebyo mujja kuba mutubuulira nga bwe tukugambye omulamwa gwa kunoonya Shukura Namata tewali kyamaanyi kyetusobola kubanga tukola naye nga bulijjo tukimanyi nti amaanyi gali mu mmwe tujja kusigala nga tukusaba wonna wooli otuyambe oba gwe walinya ennyonyi naye naawe ng'okyajjukira nti Shukura gwe nagenda naye oba ali wano bwe yava wano yadda wano ate tukimanyi abaana abali eyo mubeera mwogerezeganya mwesisinkana naye ne mwogerezeganya tutegeezeeko oba tegeezaako famire nti kino na kino na kino kiri bwe kiti enamba y'essimu ajja kuba agibawa ajja kwongera okugibawa mugifune nti bw'oba ofunye naye okuba ssimu ng'otubuulira nti ali wano okuba essimu ng'otubuulira ali wano bw'oba ng'ozze ku Tronaz Media genda mu comment section wali otubuulire kiri bwe kiti na bwe kiti tujja kubanga tukweyanza omukama akuwa omukisa naye nga tugenda nga tumaliza programu yaffe eno tubeebaza nnyo mwenna ababeerako abantu mu nsi yonna tubeebaza nnyo
nabo abasubscribinga tubebaza ate mwongere okusubscribinga ku Tronaz Media ate ne ku TikTok tubagamba nti tubeerako mutufollowing ate mutwe like nga bulijjo tubasanyukira ekyo mukikola. Mukyala Nakasumba Aisha je kusaba oyina akatelekeka kowulira muli mu mutima mutuufu bw'otakoogera ng'owulira oba oli awo ke kandi tuyambye okuzuula Shukura koba osooka nga tunaba kusiibula abalabi baffe aba Tronaz Media. wabula ng'agenda yasuubiza maama n'amugamba mu buli mbeera yonna maama saagala oddemu oboneebone nkusaba bwe mba ngenze n'enkuumawo bulungi esente ze ngenda okukola nsaba otuule obeere bulungi saagala oddemu kubonaabona bw'atyo bwe yagamba maama. Ndowooza okiraba nti omuntu ava wano nga alina programs ze alina pulaani ze zagenda kukola naye oba oli awo nti nga ne pulaani endala Mukama Katonda za pulaaninga nga ndala naye tujja kwongera okusaba Mukama Katonda asaasire wabeewo kikolebwawo wabeewo okuyambibwa wabeewo ekisa. Shukura Namata oba mulamu oba si mulamu azuuke. Sibula abalabi ba Tronaz Media awo nno abalabi baffe abalungi mwenna mbeebaza naye mbasaba buli mbeera yonna munnyambe munoonyeze muganda wange siragidde wabula nsaba busabi buli mbeera yonna mbasaba yenna alina gwe kikwatako nsaba nkwatireko mu buli mbeera okulaba nti tukwatira wamu tuzuula muganda wange Namata Shukura oba mulamu oba mufu oba alina buzibu bwonna naye mbasaba munnyambe mwenna bekikwatako kyensinga okwagala saba Mukama abampeera omukisa. Amina. Tujja kusanyuka nnyo nga Shukura ng'alabise oba mulamu oba musibe naye nga tutegedde nti Shukura ali mu kitundu bwekiti netumufuna netumulabako ne bamutukubira ebifaananyi ne bamukwatira ka vidiyo ne tulaba nti ono ye Shukura gyali tujja kuba basanyufu ate ekimanyi Kadaama yenna waali ajja kufuba nnyo okutegeera amayitire ga Shukura. Tubeeyanziza nnyo tubeeyanzeege nja kusaba Omukama Katonda agumye famire eno nga bwenoonya omuntu waawe akuume atakuumira mpeera mweraba.